ku nsonga ezimu naffe tubeeyinza okuba nti mukomawo nate nasebo. Ensonga ey'obufumbo nsonga nkulu nnyo naddala nze personally bwe mbadde wano ebibuuzo eby'obufumbo bibadde nga bingi nga tosobola kwanukula kimu ate ebirala bireke kati nga olina okuzimba ensonga eyo ey'obufumbo gyanukule mundu gumu kuba kati obufumbo kitegeeza annikah kitegeeza endagaano ey'omuntu gy'aba akoze abantu ababiri gy'aba bakoze omukyala n'omwami nga eyo enkolagana yeyo yennyini ereetebwa ne sharia era ekigendererwa kyayo kyandibadde ekyokulongoosa obwagazi bw'omuntu obw'okwegatta era ng'weeyambisa ziri hududullah ziri limits katonda zeyateekawo nga wegamba bwabanga gambye tokola kino nga olina okukoma oba tosukka wano nga olina okukoma era ekigendererwa kyera kyandibadde nti abantu abo babiri babanga be bagenda okukola bibeera bifuuse halal. Yes, so in the same way weesanga nti na olyo lubavaamu lujja kuba lulongoofu oba abaana babavaamu baba bamanyi ani taata ani maama ate ne bategeera ancestry yaabwe gye bava emabega. Ekyo kyekigendererwa ekikulu ekyannika era actually abamanyi bayite bafuqaha bakozesezza terminology actually bakozesezza definition eri technical baga agamba mu kitabo ekimanyikiddwa nga al usra fi shari' al islami page eya 78 batugamba nti annikahu fi shari' aqdun madniyun lafdhiyun aw khatiyun بين رجل وامرأة بالغين راشدين يحفظان به عليهما عفافهما وصلاحهما ثم ينشأان منه أسرة. نغamba nti النكاح oba obufumbo kitegeeza eyendagaano abantu abo ababiri gye bagenda okukola eri madaniyo nga kwegamba buli omu alina right gwe mwabagenda okugikola mulina duty y'okuba nti mutegeeza abalala ate n'abalala nabo balina right ey'okutegeera nti gundi ne gundi bakoze ki bafumbirwa. So eyo endagaano eyinza okubeera lafdhiyu eyinza okugiyisa mu kigambo ky'omukamwa oyatuza oba oyinza okuwandiika kuba waliwo abantu nakyo nga tasobola kwogera nga bamuyita tasobola kwogera. Yes, kakati ng'oyo ayinza okukola written agreement nagamba nti nze nzikiriza nze Ramadhan nzikiriza okuwasa gundi in written form. Then ekyo kibaawe of course mu nkolagana y'abantu ababiri omusajja n'omwami n'omukyala naye ng'abantu abo balina okubeera kigambo kikozesebwa kiri beregayini balina okubanga bali bakuze balina okuba bali mature nga bategeera rashidaini balina okuba nga bategeera kye bakola ensonga gyebasazeewo nti bayingirimu bagitegeera bulungi. Then ekinaavaamu bajja kuba nti balongoosa obutuukirivu bwabwe babanga babutereeza oba babanga babunyweza then n'enkola ennungi oba ineyisa ennungi nayo bajja kubanga basigala nayo. Then ekinene ekikulu thumma yansha'ani minhu usra bajja kubanga basobola okutandikawo family oba balina okubanga bategeera bassaawo abaana abatuufu oba family entuufu. Mu kugezaako okwogera ekirungi n'ekituufu ekiri ku nikah omugaso gwakyo bannange Quran yakozesa ebigambo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna nga eyogera ku bakyala oba n'abaami abagenda okufumbirwa. Yes, nti bano
abakyala babeera byambalo eri abaami era n'abaami babeera byambalo eri abakyala. Actually libas ekyambalo garment nga bw'okimanyi ekyambalo kiba kirina emigaso egy'enjawulo. First of all kiba kijjako omuntu abanga yeetaasizza obukyafu unnecessary dirt obukyafu obuyinza okumutuuka ku mubiri ng'okozesa ekyambalo kuba tebujja kukutuukako. Ekyokubiri nti neyo heat gy'otateetaaga eyinza obutakuggyako lwakuba nti oyambadde. Kati kiba kisingako oli okuba nti ali naked nga talina protection yonna. Actually ne mu Quran mu aya endala bakozesa ekigambo muhsinat nga abo be bakyala abafumbiddwa baba bakyala abalongoofu. N'omusajja mwenyini ayinza okubeera muhsin nga kiva mu kigambo sahin ekitegeeza olubiri. Tujjukira bulungi nti ebiseera eby'emabega bakabaka b'ebitundu ebyenjawulo baali bamanyi okukolanga embiri nga akola kaso nga agisingako ekisenge nga tosobola n'obwebeera mulabe wakikaaki nga tosobola kizibu nga kiwanvu ate nga kinene nga tosobola nakukimenya. Kati bw'obanga ofuuse muhsin oba ofuuse muhsina obanga ebintu ebimu tebisobola ebibi biba tebisobola kutuwako kuba obanga obiprotectinze ne mu nkola ey'okweteekako olukomera. Hadith aza nabina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam zikirambika kati nti abo abatagala kuwasa waliwo omuntu okuba nti ayagala naye talina busobozi naye waliwo omuntu agamba nti asijja kubiwasaayo nagamba ye nfunamu ki. Nabina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam atugamba nti inna rahbaniyata lam tuktab alayna muli kwerimba mmwe nti obwo bwe wayita obwo obusosodoti kwegamba oli kugamba nti nze sijja kuwasa ekyo si kyamuffe tekitukwatako ffe abasiraamu tulina okuba nga eyo embeera tujejjako kuba kirimu obuzibu bwa njawulo. Eddiini y'obusiraamu diini ya nature, diini ya butonde. Kakati toyinza gamba nti gwe tojja kuwasa nature ejja kukusumbuwa ate at the end of the day tukusanga emabega emanju ng'olina byewekolera kuba eyo nature tosobola gy'opoozinga. Waliwo abaganda baffe abagyopozinga naye tumanye ebibi ebigivuddemu. Osanga oli agamba nti ye tawasangako ng'akyenyumirizaamu naye bw'omunoonyerezawo osanga alinayo abaana abawerako. So eddiini y'obusiraamu diini ya butonde so tosobola kuopozinga nature. Era nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watugamba nti obwo enkola eyo si ya muffe si yaffe abasiraamu teyatuwandiikibwako oba tetukakatako. Na mu hadithi endala nabina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti atazawwaju nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni, nze bw'omundaba mpasa. So oyo muntu yenna abanga avudde ku nkola yange ku sunna yange mu nkola ya ku sunna yange ku nkola yange si wa muffe. Oyo abanga avudde ku nnono y'obusiraamu. Ekirala mu hadithi emu tuleeteddwa ne Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti lumu waliwo ekibinja ky'abantu abaali bagamba nti ffe tujja kusaalanga naye tetujja kwegamba kusiiba tetujja kuwasa. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yategeerako ku nsonga eyo yanyiiga nnyo nabagamba baayi temukiraba nti nze abasinga mu mmwe nze nabbi naye mpasa n'okusiiba nsiiba era nsiiba nendekamu olumu nensiiba olulala kwegamba ngaakulaga nti eyo enkola eyogamba nti omuntu tagenda kuwasa nkola etali ya busiraamu. Era mu hadithi endala nabina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
atugamba nti man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar, nti oyo yenna mummwe abanga alina obusobozi kale awase, kuba bw'aba awasizza aghaddu lilbasar, ekyo ekikolwa kinnyini kikukakkanya amaaso. towankawanka otambula ku street n'olaba abantu abatambula nga kwegamba nga tamanyi na kyaliko, naye lwakuba nti ebirowoozo biba bingi ate talina abikakkanya, talina lukomera. So omuntu wabanga weetaddeko ekikomera obanga n'amaaso gali oba asobola okugakkanya okuba nti galabye. Well, Sheikh nika zino tulabye ensangi zino nti era nga Ssekabaka okunyonyola nti mu hadisi nga Nabi Muhammad bw'atugamba nti oyo yenna afunye obusobozi mumwe awase. Nika oba obufumbo buno bukolebwa busanye kuba nti bukolebwa butya, aba nika entuufu erina kuba nti esomebwa etya, era na challenge zetulaba eziganya abantu okuba nti bakola nika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebo ensonga eno nkulu nnyo ate twesanga nti ensangi zino abantu beetadde mu buzibu obw'obutawasa oba obutafumbirwa. Kakati ne weebuuza nti ensonga eno eva ku ki, so nga ate engeri nika oba omukolo gw'okufumbirigano mwangu nnyo. Yes, kubanga ekisooka wateekwa okubaawo okukkaanya wakati waabo abafumbirigano kyekimu. Ekyokubiri walina okubeerawo olukusa lw'abazadde kubanga yo Qur'ani y'ekitiibwa ekikkaatiriza nti mubawase nga mufunye olukusa lw'abazadde, ensonga yakubiri. Kati ebyo we biggwa ne kiba nga kisigalidde okugenda eri sheikh oba omuwalimu oba oyo yenna yatendekebwa mu nsonga z'eddiini okuwoowa abo abafunye okukkaanya. Kakati ne weesanga nti awo obuzibu buvaawa, so nga yo nika oba omukolo gwa nika gukolebwa wakati w'eddakiika 15 bwe kiba kigenze wali nnyo eddakiika nga 2. Omukolo gwa nika nga gugenda okukolebwa wateekwa okubaawo abajulizi abatakka wansi wa 5 kuva ku 5 genda waggulu. Walina okubeerawo wali yoyo alina obuvunaanyizibwa ku mwana ow'obuwala agenda okufumbirwa, in most cases kitaawe oba omu ku b'eŋŋanda aba atumiddwa taata w'omwana oyo. Kakati omuzadde bw'aba tasobodde kubaawo asobola okulonda omuntu ayitibwa wakiil. Wakiiri yakiikirira omuzadde in case nga omuzadde tasobodde kubaawo olw'ensonga ezitali zimu. Kakati obuzibu buviira ddala luddawa, kubanga kasookedde nga omwezi guno gutandika tubadde tufuna ebibuuzo nga bigamba nti ffe tuli mu bufumbo, bo babuyita bufumbo bayithayo nga siwona bufumbo. Kakati tulamulwa tutya? Kwegamba oli n'agamba nti mukyala wange asobola okunfumbira yaba ffe wendi emmere ye. Naye bannange abatulaba kitegereke bulungi nti engeri gye tuli mu modern society waliwo obugambo obuwoomerera. For example, ne bakubuuza owaaye gundi ne gundi ennaku zino bali ku kimbo, they are cohabiting. Obwo obugambo obuwoomerera nti bali bonna naye tebuba bufumbo. Kiringa ennaku zino bakozesa obugambo corruption buba bubbi bwennyini. Kakati ensonga neeba nti lwaki abazadde mulaba abaana nti bafunye okukkaanya ne mubakaluubiriza? Kubanga yo Qur'ani y'ekitiibwa obusiraamu bututegeeza nti waliwo ebintu ebitalina kulindirizibwa. Abantu abakkaanyiza ku bufumbo kikolebwe mangu, otherwise bajja kugwa mu nsobi. Omuntu waba afudde aziikibwe mangu, tewaliwo nsonga lwaki mukuma mayiti awo aziikibwe mangu. Kakati bw'otunuulira nika engeri gyesomebwamu okusooka waliwo hutubatu nika, naye nga
okuwoowa ko kubeera bwe kuti nti tusooka ne tusoma aya za Quran eziri masnuuna era nga nja kuzisomera abawuliriza oluvannyuma lw'ebigambo ebiggulawo nika ebigamba bwe biti nti alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ila akhirah. Oluvannyuma waliwo aya ezisomebwa ng'esooka eva mu sura Nisa aya ey'okubiri ng'egamba ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi halakakum min nafsi wahida wa halaka minha zawjaha wa batha minha rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ng'eyo esangibwa mu suratu Nisa aya ya kubiri. Eziddako ebbiri ziva mu sura eya 33 emanyiddwa nga sura Ahzab nga egamba bwe nti ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasula faqad faza fawzan azima. Aya esembayo eva mu sura al-Hashr egamba nti ya ayuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsu ma qaddamat ligad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Nga amakulu ga aya zino nti abange mmwe abantu mutye mukama wammwe oyo eyabatonda okuva mu mwoyo ogumu era n'atonda okuva mu gwo munne waago n'asaasaanya okuva mu gyombiriri abasajja abangi n'abakazi era mutye Allah oyo gwe mujuliziganyako era mulabirire nnyo aboolulyo mazima Allah ye mulabirizi kummwe. Kakati zino aya ezisembayo amakulu gazo njagala abatulaba bagetegereze bulungi. Agamba bwa nti abange mmwe abakkiriza mutye Allah. Njagala banotinga akagambo mutye Allah. Era mwogerenge ekigambo ekyesimbu. Allah ajja kubalongooseza ebikolwa byammwe era abasonyiwa ebyonono byammwe era oyo agondera Allah ne mutume we kalaba amaze okuwangula oluwangula olusufu. Ne aya esembayo negamba nti abange mmwe abakkiriza mutyenga nnyo Allah era omuntu asaanye yeetegerezenga nnyo ebyo byakulembeza olw'olunaku olw'enkya era mutye nnyo Allah mazima Allah ategeera bulungi bye mukola. Bw'otunuulira omusingi gw'obufumbo ogutambulira ku kutya Allah. Kakati bannanga abatulaba ku BBS Telefina kitegereke bulungi nti obufumbo mukolo mwangu nnyo. Bw'olaba gye ntandikidde hutuba tunika tikitute na dakiika 5. Kakati bw'omala okusoma aya ezo nga bwe nzisomye tusooka ne tubuuza wali akiikiridde omuwala nti owange okkiriza muwalawo okufumbirigana ne fulani ku mahare amahare kitegeeza omuwendo gw'ensimbi oguba kuganyiziddwako wakati w'abagenda okufumbiriganwa. Kakati ayimirira n'agamba nzikiriza. Bwe tumala ate ne tubuuza kawasa nti owange okkiriza okuwasa muwala wa gundi ku mahare bwegati agaasasuddwa ni cash oba ag'ebbanja ng'agamba nzikiriza. Obufumbo omukolo ogwedde officially guba gwedde. Kakati we tubuuliza abatulaba buzibu ki obuli awo. Kakati twagala kitegereke bulungi nti obuzibu butera kuva ku njuyi bbiri. Ku luuyi lw'abazadde abaana bakanyiza nti tugenda kufumbiriganwa. Kakati ne munteekawo obukwakulizo nti fe omuvubuka tumusiimi naye nga temunnaba okuwowa tekunnabaawo. Alina okuleeta ente aleeta emmotoka akole bino y'obusobozi era kyejja tulambudde wali wegiramu. Kakati ate oludda olulala abamanya abamu omulembe guno nabo ne bakalubya ensonga. Wali n'agamba nti anze ndi mwetegefu bawowa kasita mumpaayo ebbaasa. Abaffe bwe tutunula mu byafaayo bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagala oli atuleetereyo incident emu bweti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yakaluubiriza abagenda okufumbirigana nti muleete ABCD ndyoke mbawoowe. Kakati abatuwuliriza era abatulaba tubadde tuteesa nti ekizibu kino abazadde mugondeze mu abo abagenda okufumbiriganwa mu ngeri y'emu nammwe abamanyi
ate temuteekawo miziziko gigenda kuleeta ensonga lwaki abantu balemerwa okuba nti bawasa. Kati ssebo nga n'ekirala kyenjagadde abatulaba bategeere nti mu bufumbo nga ngaziyamu katono nga nyongereza ku shehe byagambye, waliwo hadithi gyasomye owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mpasa abakazi, n'olwekyo oyo yenna atagoberera sunna oba nkola yange oyo si omu ku bagoberezi bange. Mu bufumbo tufunamu ebirungi bingi, naye nga nja kwogera ku birungi ebyo nga bya mirundi ena. Ekisooka, obufumbo bugaziya oluganda okusinziira ku aya ze mbasomedde. Ekyokubiri, butaasa omuntu ebikemo eby'obwenzi nga Sheikh bwakirambuludde. Ekyokusatu, butangira endwadde naddala ez'obukaba. Ennaku zino tulina mukenenya n'ebirala ebirwadde bingi nnyo bye mumanyi ebyobukaba. N'ekirala, buleeta obutebenkevu bw'emitima n'emyoyo. Omuntu omanya nti nina omubeezi, ate lwaki oba owankawanka ofuna bulungi. Kakati waliwo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga eva ku Abu Huraira radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal tunkahu almar'atu liarba'i limaliha walhasabiha waljamaliha walidiniha fadhfur bizati din tarbat yadak. Ngeneva mu Bukhari kitabu nikah. Amakulu gegano nti Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu ategeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omukazi awasibwa olw'ebisaanyizo bya mirundi ena, olw'obugagga bwe oba olw'olulyo bwe oba olw'obulungi bwe oba olw'eddiini ye. Naye kulembeza ekisaanyizo ky'eddiini, Allah ajja kulongooseza embeera y'obufumbo bwo mu mukazi ow'eddiini. Kakati wano tufunamu ekyokuyiga nti ebisaanyizo biri ebina ebikulembedde byo bigwawo, obufumbo obulungi bugenda bukendeera. Waliyo gwewegombako ebbeere eriringa ettutu n'akabina, ekiseera kituuka ebyo ne biggwawo. Emaali nayo anytime abantu tobalabye Katonda abawadde emaali ne bagaggawala, ekiseera ne kituuka ne sente ne ziggwawo. Olulyo nalwo luyinza okudobonkana. Genda n'olaba nga bagamba nti owange omwana ono bwe tutunula ebyafaayo by'olulyo lwavaamu baali basajja ba ddiini, naye kyekituuse ku baana baffe banywa njaga bakola bintu bya kiyaayi, n'olulyo lusobola okudobonkana. Naye yo eddiini eba yalubeera. N'olwekyo abatulaba eruuyi eyo bwe muba munoonya ababeezi mwetegerezenga nnyo omutindo gw'eddiini yoyo gwogenda okuwasa oba gwogenda okufumbirwa. Sebo nga nfundikira nja kumaliriza ne aya ngena aya eva mu sura Arum. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwati, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Amakulu ge gano, era ne mu bubonero bwe Allah kwe kuba nti yabatondera be mufumbiregana nabo nga bava mu mmwe mulyoke mufune obutebenkevu mu bo, era nassa okwagalana n'okusaasiragana wakati wammwe. Mazima mu ebyo mulimu obubonero eri abantu abafumiitiriza. N'olwekyo abatuwuliriza abaagalwa era abatulaba, bw'oba oyagala okufuna obutebenkevu mu bulamu buno, kyandibadde kirungi n'otongoza obufumbo bwo. Bino ebyokulowoozamu you cohabiting ne muzaala omwana asooka, wakubiri, wakusatu, bannanga obuba bwenzi obuwedde emirimu. Sebo n'ensonga endala abantu babadde babuuza nnyo ekibuuzo kino nga bakyesigamya ku mwezi gwa Ramadhan. Kitegereke bulungi nti oba mwezi gwa Ramadhan oba bweru waagwo, okubeera n'omukyala atali muwoowe buba bwenzi obuwedde emirimu. N'olwekyo tusaba abatulaba ensonga eno tugitereeze. Tegamba tekikosa ibada ya kusiiba yokka wala n'ibada endala zonna zonna zidobonkana. bakadde baffe tuyanze nnyo olwo
omusomo omulungi ogwo era ng'omusomo ogwo ogubera nti ebibuuzo bibadde nga bingi ndaba wano ku Facebook eriyo abalabi baffe abali abatulaba era bayisizza obubaka bungi nnyo ddala. Ono ye Byabagambi Bashir agamba nti assalamu alaikum, mwebale okuweereza, tusiima nnyo empeereza yammwe affe ssebo, twebaza okuba nti otugoberera. Ono ye mwami Jamil Mwanje agamba nti 20 minutes and nikah is done, really? Wow. So what is stopping our boys and girls, and why all the complications society or peer pressure is creating unnecessary limitations? Wow. Ndowooza alabidde nga bwetusomedde awo nti mu dakiika teziweze na 10 naye nga nikah ebadde nti ewedde. Weewaawo. Ono ye mwami Hassan Akram agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Really grateful to you, our Sheikh, for the Islamic unbiased knowledge you always render to us. May the Almighty Allah bless you all with His choicest blessings. Thanks BBS Telefaina for this opportunity. Wow, twebaza bannaffe abali ku mukutu eyo. Ono bano ba True Islam Uganda bagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful teaching. Jazakallah, our Sheikhs. Thanks a lot for time sacrifice. Wow. Mwami Jamil nakomawo nti watching live from Kingston, UK. Really grateful to BBS Telefaina management for this wonderful opportunity. Mukadde waffe twebaza okuba nti naawe okubeera eruuyi eyo UK. Ono ye mwami bamwise mwami Kabi Hamza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for this beautiful teaching, and we are also grateful because we have gained much. Wow. Nja kusembyayo ono ye mwami Mukwanga Abdul Hakim, Jazakallah Bashe for the nice program. May Allah reward you inshallah. Nja kusembyayo ono yagamba nti ye Nyerere Isma gwa Bukuni, Jazakallah Asan Jaza. We are grateful for the wonderful program. May Allah reward abundantly, plus BBS Telefaina eyaffe. Thank you so much. Wow, baka bungi bukyayikira ku nsonga eyo ndowooza okusinziira n'ebibuuzo ebadde bijjanga ku mulamu ogwo gw'obufumbo yatuladdala nti abantu baliyo bagoberera. Weewaawo tuba n'ebibuuzo ebiba bisigadde mu ddiiro era nsubira nti olumanyi okuba nti mutuwadde ekinyusi ky'omulamwa guno ogw'obufumbo. Nsubira nti omulamu waffe ali eyo ofunyeemu ekyo asaba nti abali eyo bannaffe aba nti mubadde mu mbeera ezo tulongoose inshallah. Era nja kusaba nti tugende mu bibuuzo ebiri mu ddiiro inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh amannya nze Aisha. Nze mbadde mbuuza ku kiro ekya Laylatul Qadr. Nga mbuuza kiri mu nnaku ezisembayo 10 mu mwezi gwaffe omutukuvu ogwa Ramadhan. Era tuzibalira ku odd numbers nga owulira 1, 3, 5 byebiro ebyo. Kati nga kyembuuza zitandika ssaawa mmeka era zikoma ssaawa mmeka? Ekyokubiri Sheikh ku ekyo kyennyini ku kiro kya Laylatul Qadr oyinza sala raka mmeka, zibanga mmeka, oba teziriiko kigero ekirala Sheikh? Kati batusomesa okusomako kwe nasomako, batusomesa ng'osooka n'osoma edduwa, then wano ng'otandise okusaala osooka n'osoma al-Fatiha n'ozzaako Sura al-Qadr, then n'osoma Ikhlas. Kati Sheikh nze wembadde mbuuliza wennyini nti wemmala osoma edduwa esooka Allahumma innaka bwetyo, then nensoma al-Fatiha nemmala nensoma Ikhlas emirundi gyange nga 15 oba 20 nga sisomye surat oba Sura Qadr, kiba kitya? Kiba kyemba azino egundi yange gyemba nnyimusa okusaala eba ekkiriziddwa oba eba tekkiriziddwa? Wow. Sheikh mukyala Aisha Omowulidde ekibuuzo kibadde kiwanvumukko naye kisaba okumuddamu ofunzeeko.
mwanyinaffe abuuziza ensonga ekwata ku Lailatul Qadr. Okusooka sister twagala kitegereke bulungi gyali nti olunaku lwa Lailatul Qadr teri alumanyi nti lunaabaawo ddi, nti ozuukuke okole ebyo byonna byayogedde. Abasomesa odd numbers ezo. By the way, ensomesa ebadde etambula okumala ekiseera, naye abantu baffe twagala bategeere bulungi ensonga eno. Ekusooka kwa byonna, omuntu anoonya ekiro ekyo ekyokugera ekiri special ekya Lailatul Qadr, ekisooka ateekwa okubeera mu otakifu oba mu otakifa mu nnaku 10 ezisembayo mu muzikiti eza Ramadhan. Ng'atudde itikaafu. Kugamba alina okuyingira mu muzikiti ku lunaku olw'20 ku makya ku swala ya fajiri, omuzikiti tagufuluma okuva nga ennaku z'omwezi 2 aluubirira okufuna Lailatul Qadr. Bw'abadde abuuza mu kibuuzo kye n'agamba nti ekiro ekyo kitandika ddi era kikoma ddi. Qur'an ekitiibwa ekirambulula bulungi mu Suratul Qadr nti salaamun hiya hatta matla'il fajr, nti nno ekiro ekyo kitambulira ddala okutuuka ku ssala kw'emmanda. Kakati wano wetwebuuliza nti ebyo byonna byayogedde mu bufunze, kyalina okutegeera nti muutakifu ateeka okweteekerateekera ennaku 10 ezisembayo misana n'ekiro, si kulinda bulinzi kiro, wabula muutakifu alina okuba nga akola tadhkirat oba azkar, kwegamba nga alina okuba nti mu nnaku ezo ng'ali mu muzikiti, okuba nti esswala za faruzi zonna azisaala mu biseera byazo, swala za sunna zonna ng'azisaala mu biseera byazo, n'okuba nti yeeyambisa omukisa ogwo nti ibaadaati zonna ze yali awulidde oba ze yali ayize azikolera mu nnaku ezo 10 ezisembayo. Kati wali wabuuliza nti ennaku ez'ensuusuuba, ennaku ez'ensuusuuba nga 21, 23, 25, 27, 29 nga hadisi bw'ekinnyonnyola, awo wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atunnyonnyola engeri Allah gye yamulagamu. Ye kye yali ajjukira nti olunaku olwo lusuubirwa mu nnaku ezo, naye kyewuunyisa naye olunaku olwo yali talujjukira. Allah yalimwerabiza lwa nsonga teyayagala kunafuya bantu kulwomanya nti 27 nga ffenna tweyiwa mu muzikiti kulinda lunaku olwo. Kakati olwo n'ekigendererwa kya Ramadhan tuba tukivuddeko ne ibaada yennyini. Kakati ne kiba nti omuntu ky'olina okukola okuva nga ennaku z'omwezi 2 genda mu masjid, ebyo byonna byabuuzizza Suratul Qadr, bino biri Suratul Ikhlas n'ebirala byonna, gwe soma kyonna ky'osobodde oba ky'omanyi mu Qur'ani. Soma Qur'ani y'ekitiibwa, swala zisaala eza fardh, sunna, waliwo nawafil naddala esswala ya tarawih tekuyitako, swala ya tahajjudi tekuyitako. Kwegamba n'oba nti okozesezza omukisa ogwo, n'oba nti no you take advantage of all blessings ezijjira mu omwezi gwa Ramadhan. Ensonga endala, Katonda bw'aba akusaasidde gwe mu otakifu omusajja oba mu otakifa omukazi ng'otudde mu itikaafu, Allah n'akubikkulira oba n'akuloosa olunaku olwo n'olufuna. Ate tekitegeeza nti nno gwe akabonero k'olabyako nti olunaku ndufunye, gwe n'osibamu ebibyo n'ova mu muzikiti nti ate oba ndufunye nkola ki wano. Gw'ate infact ate gwe osinga n'okuba nga ate osaba nnyo n'okugamba nti ayi Mukama nzaani. Kugamba alina okumanya ennaku ze 10 ezo. Ennaku 10 ezimalayo kubanga ge mateeka ga itikaafu. Kale mu bufunze sister ekibuuzo ky'obuuzizza teweemenya nnyo nti nno onoonye kubanga kati obuzibu bwajja okufuna olunaku talumanyi. Kati kijja tegeeza buli lunaku osome Suratul Qadr, osome Suratul Ikhlas emirundi emeka tomanyi. Naye gwe ky'oba okola tuukiriza ebyo byonna omukkiriza agenze mu itikaafu byalina okukola. Don't limit yourself. Byonna bikola eki bituukirize. At the end of the day
ye Katonda bw'aba asazeewo olunaku olwo ddukuwa ajja ddukuwa mu bujjuvu bwalyo n'ebengera byonna ojja kubifuna naye nga tolondobamu nti nsome kino nsome kiri byonna buvunaanyizibwa byo kubituukiriza. Tukwenza nnyo mukadde waffe nsaba butereevu ngere mu kibuzo kyawansi kitegerese bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masheikh nsaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi mwebale tutangaaza na kutusomesa busiraamu. Kakati nze mbadde nyina ekibuuzo kyange kimu oba bibiri. Nti ekibuuzo ekisooka, sisobola kubeera musiraamu nga siri mutayirire naye nga mbeera muyonjo. Nga mbeera muyonjo nnyo naye nga siri mutayirire. Then ekibuuzo ekyokubiri, nti nsobola okusaala nga nsaalira ku TV. Tugeze nti oba mbadde nyina gundi pulogulaamu zendaba oba nyina gundi gyendaba ebweru, bano ababeera ku mizikiti egy'enjawulo oba gino egy'amaanyi egy'ebweru, kale then ne bamala okwaziina ne basaala nga bali ku nzikirizibwa oba sikkirizibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Ramadhan, omusiraamu tatwadde mannya ge abuuza ekibuuzo ekyo naye obudde bulungi. Akizibu okuba nti asaala musiraamu naye nga si mukomole nga tafuna tayiri. Naye nga lwaki tuyagala kukomolebwa amazima gennyini? Amazima gennyini lwaki omusajja oyo musiraamu munnange tayagala kukomolebwa? N'ateekawo ne kali naye ng'akuuma obuyonjo nga muyonjo. Kaakati oyinza okuba omuyonjo naye waliwo ebiyinza okukusukkako. Kuba ffenna tukimanyi nti bw'oba nga toli mukomole si kwagala kuvumirira baganda bange naye olina okufuba nnyo buli dakiika eyita ng'obikkula kali akasusu kali ng'okanaaza almost buli ssaawa kuba obukyafu bukuŋŋaanyaamu obviously naawe okimanyi. So nze kinneebuuza lwaki tayagala kutayirirwa. Yes, okumya obuyonjo naye waliwo obunamala olunaku lulamba nga teweeyonjezza kati obukyafu ojja kubeeringa naye buli kintu kibaako engeri gye kikolebwamu. Waliwo engeri ennambike gy'obanga olina okugoberera. For example, bw'obanga ogenze emikolo gyaffe gye tukolera mu muzigiti oba kakale kankuba ekyokulabirako kino nti tosobola kugenda mu kayu obanga oliira. Ekifo ekyokuliiramu kimanyikiddwa n'ekifo ekyokukoleramu egiri emikolo gyaffe tukimanyi. Kati gwe lwaki oyagala obikyuse? N'ekirala engeri ey'okweyonja emanyikiddwa. Bw'obanga olaba nti kijja kubeera kizibu, then what is the essence of being a Muslim? Kuba eddiini ey'obusiraamu gwetambulira nnyo ku buyonjo. Kyembadde nkugamba wali nti mpozi nga gwe mwennyini toyagala kukola ki kukweyonja oba ojja kukola extra effort obe nti buli ssaawa olina okuba nga olina woogenda ne weeyonja, which is difficult. Kati kiba kyetaaga ofune olunaku okomolebwe mulundi gumu. Ate nno munnange kati byangu nnyo, tebyali ng'ebiseera eri ebyayita. Kati byangu nnyo buli dakiika 2 ng'oddeeka ng'otereera. Ate n'ensangi zino nti n'ab'ebyobulamu bagenda bakubiriza yadde Qur'an yakyogako emyaka 1000 emabega naye ate bagenda bakubiriza anti ensangi zino abaami bannaye mugende mukomolebwe. Baba batya nti na savisi yabwereere olw'ebirungi ebikulimu. So olabira ddala nti muganda wange mu butuufu oba tukubirize nnyo olabe obukulu obukirimu. Naye gwe lwaki tewandyagadde okubeera ng'omwagalwa waffe Nabiina Muhammad Musa sallallahu alaihi wasallam? Kubanga osazeewo omugoberere. Osazeewo omugoberere. Gwe tewandyagadde okubeera nga ye. Ate lwaki oyagala olekeyo obumu obwesigaliza? Lwaki oyagala olekemu obumu obulala?
wetaaga okumugoberera fuli okole buli kimu ekyayali akola osobole okuba nga ofuna ku migisa egyo. Akkiriza okusalira ku TV. Kati okusalira ku TV nkitegedde mu ngeri bweti nti oba ali ku TV eyinza okuba nga yawano oba yakumpi oba yawala. Ataddemu ne kali nti emiziki egy'amaanyi egy'ebweru. Kati kyembadde ndeeteramu eryo eddoboozi ogenda okutuuka wano liba liyise mu satellites liba liyise mu mitendera mingi. Kati eryo eddoboozi liba lyakutuse dda. Naye okusaala okugoberera imaamu olina okubeera at least naye bw'obanga akuliko wala nga distance ereetebwa at least muzindaalo nga gumu. Kuba tuze nga tukiraba nti mubeera nga mu kisaawe nga imaamu ali ku goal post esooka ng'omuntu asembayo ali ku goal post esembayo. Naye nga bw'olaba distance kayinza okubanga naye ewaaya at least ejjanga ey'emu nekutuukako eddoboozi nerikutuukako. Kati mu ngeri eyo osobola okusaala. Naye eddoboozi erikutuukako nga liyita mu miles liyise mu mitendera mingi. Muganda wange mbadde nsaba oleme okukola ki kweteeka mu buzibu tosaalira ku TV. Lwakati lwaffe nja kusaba tufune ku masimu naye tulabe abali sayidi eno abo libabuuza oba libatugamba. Ali ku simu. Halo. Halo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Mama Mustafa. Ekibuuzo kyo Yesebo. 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 Wow. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum hello. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo amannya go gy'osinzidde n'ekibuzo kyo. Erinnya Sekyondo. Yes, Mama Adam. Erinnya Sekyondo. Yes, Sebo osinzidde wa? Sinzidde Kireka. Waaw, ekibuzo kyo Sebo. Ekibuzo kyange kiri nti. Yes, Sebo. Singamba kete ku makya. Yes, Sebo. Nensasula yange subuhi. Yes, Sebo. N'oluvannyuma nensala omusanvu n'ensazo. Yes, Sebo. Then kakati nenebakamu nengenda okuzuukuka nga wafunye kye bayitawo kidumi. Yes, Sebo. Then kati awo nsooka genda kunaaba janabba oba nzikizibu okugenda mu maaso n'okusiiba kwange. Ekibuuzo kyange. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaw, essimu bw'oba nga waliwo omukubi omulala naye bamutuwenje. Waaw. Sheikh Ramadhan, Mwai Mustafa okubeeka Mwenge. Wembanga muwulidde bulungi awuuzizza nti yabadde awulira nti bw'obanga oli mu itikaafu itikaafu bagikola misana oba kiro. Kati tatugambye kyenyini kyeyawulira. Ate bamugamba nti bw'obanga tula misana tuba mu okay. oba wakiro beera tuvaayo. Kaakati itikaafu muganda wange itikaafu ekolebwa kuva ku lunaku olwabiri olwa Ramadhan mpaka ku bw'obanawunsinga nti yiddi yanja ovaayo. Kati bw'obanga oli mu state bweti oli mu otakifu otudde mu musikiti for itikaafu, please olina okusigalayo misana kiro kumala ennaku zo 10 ng'oli mu itikaafu oba misana oba kiro. Kuba toyinza gamba nti olwali emisana ngende mbeere mu muzikiti ekiro nveeyo. Kati eba tekyali itikaafu. Neseeka yakinyonyoledde bulungi nga tutandika wano. Bw'obanga ofunye Laylatul Qadr, please ate tosibaamu ngugu maliriza itikaafu yo kuba yenkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati muganda wange nandibadde mutereezaamu nti itikaafu tekolebwa misana wokka
oba kiro wokka wabula misana both misana na kiro olina okubeera mu muzigiti dedicated for itikaf si kugamba nti ogenda ekiro ate emisana oveeyo nedda ssebo itikaf ya kiro na misana kumala ennaku ziri 10 ezisembayo eza Ramadan. Mwami Adamu okuva ekireka abuuza nti bwazuuka nga abadde yasalirawo subuhi ne dhuhuli neyebakamukaawo ogenda okuzuuka nga yeroteredde kakati omulama guno guli kunabajjanaba akola atya kakati kansooke malirize ne musajja Mustafa yabuuziza olwakadde okusiiba nti bw'abanga tayina sadakatul fitr nga naye abadde aweebwa buweebwa yalamulwa atya abange igwe Katonda akumanyi nti gwe toyina kyamaanyi Katonda tagenda kukulamula ng'omugagga kati gwe oli muhtaji oba kati gwe balina okuwa buwi kati Katonda tagenda kuteekako musango nti tewasasudde yesanga nga y'omu ku abo abalina okuweebwa kati tewali buzibu era tuba tukimanyi abasiraamu actually abalikumi bakimanyi era ne sadakatul fitr bajja gikuleetera so tewali akutawaanya Katonda aba akumanyi bulungi kakati muganda waffe okuva ekireka yabuuzizza nti bw'abanga asadde fajiri nayeebakamuko kati nga zuhuri tenatuuka n'asanga yeeroteredde kakati tosobola kusaala ate ng'oli mu state eya junubu ky'olina okukola muganda wange bw'obanga ozukuse n'otegeera nti ekyo y'ensonga ekubaddeko genda onaabe enaabe ya bulijjo ojja kusooka osome bismillah era nga bw'ogambye wudu eya bulijjo onaamala okufuna wuzu onaabe okugamba bismillahi rahmani rahim ng'otandika okufuna wuzu tereeza ebitundu ebyekyama ng'oweenalizayo bulungi kuba wewasinze okuddugala wewaleekedde n'obuzibu bw'onaamala funa wuzu eya bulijjo then naaba omubiri yoteekako ne kasabbuuni oba okayina omanye ebiseera biri ebyomulembe gwa nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yakozesa yatugamba nti tulina okuyiwa amazzi ku kitundu ekya ddyo nekyakono by then balina shortage of water biseera ebyo naye kati alhamdulillah wati ne mu mayumba gaffe amazzi mwegali kati genda onaabe mu naabe ya bulijjo togenda kukekereza mazzi nti ogalina mu bungi onama naabala okunaaba then osomeddewo ey'okumala wudhu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ojja kubanga omaze okufuna wudhu eyo omaze okufuna okunaaba junub ogende osaale swalayo eya dhuhur as simple as that. Abakadde bange tuyanze nnyo naye kano tekalekeka era ndoza kagenda wa Sheikh Israel kakwata era kunnika onagamba nti assalamu alaikum njagala kumanya nina omukazi naye tetuli bawoowe wabula namuweebwa bakadde be nga tugenda okuweebwa naye tetwasobola kuweebwa mu kaseera ako awo namulwa ntya musekendi ntono nnyo muganda wange watuukiriza akamu ku bukwakulizo wafuna olukusa lw'abazadde naye ate waliwo akakwakuliza akakulu kwe k'okuwoobwa nga bwe tunyonnyodde mu ntandikwa ya puroguramu eno nti nno okuwoowa nsonga nnyangu nnyo kakati nga bwe wafuna olukusa lw'abazadde olinga eyalimako olubimbi n'olutuusa halfway kati lutuusize ddala genda ew'omuwalimu abawoowe sebo nga just in 1 second waliwo n'ensonga enkulu ku nsonga y'obufumbo gye tuleseyo olw'obudde yeya waliima owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba awulimu walau bishat mukole waliima ne bwe kiba kyetaagisizza kusala mbuzi emu bweti wano tugenze tutambulira ku nkola y'abazungu kubanga be baatufuga nti n'olumala okubawoowa nga mukola reception nga mugabula abantu naye waliwo ate omukolo omulala gwe tutera okubuusa amaaso gwe gwa waliima nga tegwe mukulu kyekijjulo abafumbiriganiddwa kyebagabula abooluganda abako n'ab'emikwano ye nabi Muhammad sallallahu yakigonza n'okigonza ne bwe kibanga musaze embuzi emu bweti naye musembeze abantu mubagabule ekijjulo however simple it may be sebo n'ensonga eyo abantu bagibuusa amaaso amaanyi ne bagateeka ku reception olw'okuba nti
tutambulira ku modernization gundi teyako nakola reception ya makeke naye neerabira ate nti eriyo ne waliima so n'ensonga eyo abantu bagyerabira nnyo. Tweyanzige bakadde baffe nga tukufundikira njala mpisa obubaka buno ono agamba nti assalamu alaikum basebo tuli basiimu olwa program okusiba omwezi gwa Ramadhan jazakumullah asingiza tatuwadde mannya sebo naffe tuli basiimu okubeera nti otugoberera ku Facebook era tulina obubaka obulala nabasinga ndaba bali mu kwebaza ono ye Tahiri Nsubuga agamba thanks for the educative show sebo webali kusiima ono agamba nti Mugisha Umar assalamu alaikum alhamdulillah it's a nice program jazakallah. Mwami Chibugu Hamidu agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm watching live from Nigeria. We appreciate the nice teachings from our sheikhs. May Allah bless you abundantly. Same yayo Mwami Mubiru Haruna wonderful program keep it up. Wewawo tweyanza bakadde baffe abatugoberera ku side eyo ya Facebook live kiraga obukulu abantu bobalayo mu mulamwa gwa programu zino nti yadde talina TV waka oba asobogera kutiyega timbagano guno ga Facebook nabanga batugoberera tubeyanza nnyo mwebali ddala Mukama Katonda abenga somwe kisinga okubeera ekirungi. Nga tumaliriza bakadde baffe abali mu production namwe njabebaza mukulu Ali ne tiimu yo mukulu Umar Mugisha mukulu Waswa mukulu Peter mukulu Lawrence mwenna abali eyo mwebale byonna yomutusaako wano okubeera nti mwewaayo nemba nti muweereza eggwanga lino mu mbeera eyo side gye muli wabudde tebabalabako naye ate mwabayimiza programu eno okulaba nti etambula bukwaku. Emikutu gyaffe nga bulijjo gye tubategeezaako nti bw'oba omusise programu zino ogenda ku Tourism Uganda Facebook ne YouTube ensoma gino ojja kuba nti ogisangayo baba nga bagikuteerayo in case wamisinga nga totandika naffe nga wakatwegattako ojja genda eyo obenga ofuna okusomesebwa okwo obenga oddamu oyinza n'okuba naawe obadde naffe naye nga oyagadde okuba nti emisomo gino ogiddiŋŋana okuba nti wejjukanya obeera nga ogenda eyo. Ebitabo byaffe nga bwe babagamba bivunddwa mu lulimi Oluganda nga mulina Quran www.islamictreasury.org.ug ogenda kunoba nga bafuna ebitabo ebyo Qur'ani mu lulimi Oluganda nga yavuna mu lulimi Oluganda gyeri ebitabo kitabu swala ekitabo kyeswala oyaba kumanya ebikwata ku kitabo ku ddaame n'ebirala bingi nnyo beera nga otuukayo obe nga weefunira kubanga essaawa emu gye tujja wano eddakiika ezitujja wano tebasobola bamasheere oba nti basomesa ne bamalayo nawe kityo obeera nga okyalira emikutu egyo. Omukutu omulala era omunyuvu ennyo gwe gwa www.alislam.org omukutu ogwo mugotanire nnyo bingi nnyo ebibuuzibwa bingi nnyo oluusi ebyogerebwa eyo abaagala okumanya ebikwata ku Islam Ahmadiyat genda eyo abantu bangi saidi eyo bayita ku social media ne boogera bitakwatagana naye oba oyagala okumanya obutuufu bwabwo beera nga okyali omukutu ogwo ojja kufuna bingi nnyo ebikwata ku busiraamu obenga naawe weesomesa oba oliawo oganyulwemu ate obenga ogasa n'abalala. Bakadde baffe tetujasookawo wano tubeeyanze olwokuba nti ate mukomyewo nomuba nti mutaanya embeera nadde zadde zikwata ku nsonga ya nnika nsuubira nti mwana baffe ali eyo afunyeemu era nsuubira nti abali eyo nga temunnaba kulongoosa mugenda kulongoosa abadde mu buzibu obwo ate nammwe abali eyo nga temunnaba kuwasa tufune ku kinyegenyege ekyo naffe tube nti twegatta ku abo oli abatusookayo tufune ku birungi ebyo babadde nga batulambulira. Nja kusaba tufuneyo obubaka obujja okuba nti bwe busembayo ongezo era bwayise ku WhatsApp tube nga tufundika programu yaffe eno ate inshallah tube nga tusaba Mukama Katonda sinkanya olunaku olw'enkya nga tuli balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim wa ala abdihi al-masih al-ma'ud. Okusookera ddala njaga kwebaza management oba abateesiteesi abatula ku kakiiko ka BBS eri abalabi baffe aba BBS Terefayina mbasiima kuba nti mwakola omulimu gw'amaanyi okuba nti muwagira puroguramu eno nga musindika ebibuuzo byammwe n'okuba nti mugigoberera era puroguramu okusiba omwezi gwa Ramadhan nkakasa nti okusiiba kugenda kuggwako nga eleese ebibala bingi kubanga musobodde okuyiga bintu bingi ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu. Tubakubiriza nti luvannyuma lw'omwezi guno ate tuleme kudda mu bibi
tubeerenga abayozezza engoye zaffe ate ne tumala ne tuziyanika mu ttaka. N'olwekyo Ramadan ebadde kuyigiriza oba training ground engeri ki gye tusobola okwewala ebibi. N'olwekyo Ramadan bweggwako tusigale nga tukuuma omutindo ogwo ogw'ebikolwa ebirungi. Mbaagaliza ekisiibo kigweko bulungi ne Eid ennungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terefayine yaffe. One way in our gym, right? You can see it's a very big gym. So we have all the professionals. Omwezi. This one is we call him Anyene Chiwato. He's very bad in Kenya Chiwato. So he's going to take us through 9:30. It's a session for the tummy, and Coach Joseph is taking that through. He's a professional. That's a car. He wants to come flat. So thank you very much. Are you ready? Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, get ready. I'm demonstrating. 1 up to 10. Okay, ready? Okay, go. Moving time.